Alien skin weewaana nnyo nti obadde okuba endongo n'ofuna ssente. Nze mpanya ekitiibwa omuntu Mukama gw'asitudde. Alien skin obadde oyimbira $1,200,000 obadde oyimbira $670,000. Olunaku lwe nafuna ekirowoozo kiwali toyina ne nkutwala ku Freedom City. Ofuna bulungi? Lwe lunaku lwe walinnye eddaala nakuwa $15,000 z'otakwatangako. Lwakuba ggwe ng'omusajja ng'omuvubuka waleeberamu empisa zeezo ez'obutawa bantu bitiibwa naye sijja kunenya bw'ati Mukama bwe yakutonda. Osobola okubeerawo mu bulamu bwo wadde n'oba nga gw'osemberayo ddala obutategeera n'ogamba nti Abtex talina kyeyakugattako. Osobola okuvaayo n'ogamba nti Abtex talina kyeyakugattako mu kalya ya music. Nze sina kye nakugattako. Wangattako ki? Ku bivvulu byonna bye ntegese enkuuka ebeeramu abantu 670,000 ne ntegeka amasaza ne ntegeka nakivubo ne ntegeka ebivvulu byonna ekivulu kyo ddala gw'okakasa olina kye wangattako ki? Ng'oyogera amazima nze okutegeka Freedom City kuba ebintu bye nkola. Kati kola bw'oti bino si byakwerumiriza kuba tuli bafumbo. Ngenda kusaba ekintu kimu. Anko Abtex sigala mu nkuuka. Nze kigenda okusaba. Buli mwasi buli omu buli mbuzi adde ku nkondo ya. Kyenjagala okugamba nze Alien skin. Kyenjagala okugamba nze sikeerangako nkya neegomba kutegeka. Mpulirizaako. Promota yenna w'abeera aba alina okubala ekintu ekitwendinga. Kati Abtex nali nkwegondyeko kutegekako. Kati nze nakunoonyaako ntegeke mwana. Abtex simanyi gy'oli. Ate njagala okugamba bwe tuba nga twatula mu bizinesi ne tutuula tukole bizinesi lwaki weefuula? Gw'omulimu gw'okwefuula mulimu gwa mutwe. Njagala ombuulire endagaano gye namenye ku nkwakyo yabadde endagaano ki? Sente ziriwa? Namenye endagaano ki olwo kosazeemu nkwakyo festival? Sente ziriwa? Nagamba zikuwa ddi? Nagamba zikuwa ddi? Lunaku kiri nakugamba zikuwa twagala sente. Bwe kabaata sirika bino ebintu bya sente togibisa. Twagala sente. Kabaata sooka osirike bino ebintu bwa kutegeerako sirikako. Alien skin namenye endagaano ki okusazaamu nkwakyo festival kubanga sikufunako. Obutaleeta sente zo mu budde. Bwe wayogereramu ne buyitamu abantu banamala kugula tiketi zaabwe ate nali wazireeta ddi? Kati oba tomanyi bwe wali olina kuleeta sente zo kitegeeza nina kuwogera na muntu mukyamu. Kyenjagala nyinza okuba nga kwatanga abayimbi. Gwe sigala ku kirowoozo kyo. Tugende mpolampola Alien skin. Alien skin njagala kugamba ekigambo kino. Njagala kugamba ekigambo kino. Siri nabbi naye bonna agenda mu maaso n'okwefuulira abantu mu ssente zaabwe. Abapromota bonna bazizza mu mabanja. Ab'e Dubai, ab'e Dabani, ow'e South Africa tumusabireyo boona agendayo bonna obongeza ssente bonna bali mu bizibu. Ab'e Mubende bonna beefuulidde. Kasanda ogaanye okubeefuulira. Naye nkulayirira bagenda kwegatta ojja kubasasula mu nsasula etali nnungi. Alien skin si gw'osoosa okuyimba. Ate ebintu ebyoyimbera si bye biri awo nti bya kitalo. Ate nkubuulira ebintu ebyoyimbera si bye biri awo nti bya kitalo. Ekyo nkikubuulira. Nga mukozesa kana akakisa ngwe mangu nego kyona okumanya twagala ssente. Okategedde. Ate okumanya Alien skin nze neewunya n'okwewunya Mukama engeri gya kuwaffe. Olaba ogamba nti feva ya Kyagulanyi terina kye yakugattako. Feva ya Kyagulanyi nkyogedde ddi? Kabaata omusajja omulaba gwe bayita Alien skin. Omusajja omulaba gwe bayita Alien skin. Ekyo nkikugamba nga ngenda kuva ku live. Lekeraawo okujevuna abantu kubanga Alien skin toli wa kitalo. Lekeraawo okujevuna abantu kubanga toli wa kitalo. Toddamu kujevuna abantu kubanga toli wa kitalo.
abantu ate abantu bawe ssente zaabwe z'obattidde naye nkugamba ezange zogenda kuzimpa ate nkulayira ogenda kuzimpa mu bubi oba mu bulungi wagala sente nicho nikashi abantu aweeraba wagala sente gwe va muzanyo gwo wagala sente gwe va muzanyo gwo